ogenda kuva ku bwa deputy president. Era ennaku 7 ezakuweereddwa okulaba nga balaba oba okola ki ozaayo akampuuga kaweddemu. Wawulirira bino olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogwokusatu. Omwami ono yaweebwa ennaku 7 abeere nga amaze okusalawo either azaayo ssente yeetondera eggwanga oba agaana. Baba bateekawo ennaku 7 ezamuweebwa nti ku bino asalewo eggwanga limusonyiwe. Singa abatasazeewo ki ekibiina kigenda kusalawo kiki ekyokuzzaako. Wawulira bino tusigaza olunaku lwa nkya mpozi n'olwokubiri. Omukulu teyeenyeenya kati ab'ekibiina beebuuza nti yajeema aneetonda ensimbi anaazizzaayo oba yagaanira ddala. Kitegeeza nti singa agaana okusalawo ku ebyo ebyamuweebwa ye ekibiina kiba kituula butuuzi nekisalawo nti n'obwa vice president owa Buganda bumuggiddwako. Ne kadi y'ekibiina kitegeeza eba emuggiwako olw'ensonga aba ajeemedde amateeka g'ekibiina, kubanga bwe yali ayingira ekibiina bamusomera amateeka galina okutambulirako n'akkiriza okugagoberera. Kasita ogaana okukola bino byonna ebikugambiddwa ekibiina, olwaleero linaze Driga emukyala yasigala mu ntebe wa pulezidenti. Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'aba tannadda kitegeeza linaze Driga yalina obuyinza obusalawo ku kiki ekigenda okutuuka ku mwami Mpuuga. Haji Ssettu omusomi w'edduwa tutambula naye mu pulogulaamu zaffe. Haji Ssettu omusomi w'edduwa mu kujjukiza nti mukubireko ku ssimu ye akusomere ku dduwa ze, kubanga edduwa ze ziwonyezza abantu bangi. Omukubirako ojja kuba oyambibwa. Ng'abamu ku bamukubiddeko bamuweera obujulizi nti wamma ebyabwe byatereera. Mukubire ku 0703 31 39 25. Njala twebaze President waffe Kyagulanyi n'obukulembeze okuyimirira ku nsonga eno era obutazikiza. Abantu bangi muzze mugulibwa nga muweebwa ssente okulaba nga mwagala okutujja ku mulamu omutuufu. Njawulirize abantu bano kye boogera n'ekigendererwa kyabwe. Ngenda baani evidence endala. Wulira. Mwanga Kivombi, Semuchu Ibrahim Nganda, Mathias Mpuuga ne Moses Kasibante bwe batutegeeza ku nkolagana yaabwe mu byobufuzi n'ebigendererwa byabwe. Owunyisa Mpuuga essaawa yonna ogenda kuva ku bwa deputy president. Era ennaku 7 ezakuweereddwa okulaba nga balaba oba okola ki ozaayo ssente olekulira obwa komishona. Ennaku zino teweenyenyezza. Mathias Mpuuga ne ttiimu yammwe munnange kigenda kwewunyisa nga Dr. Lina Zedriga aliwo kati nga president ng'akugobye. Era twebaze Katonda nti bano abasajja batudde mu meeting ez'enjawulo banoonya singa at least babadde balina abantu ku nneeke. Era Mathias Mpuuga ne ttiimu ye ekyatuyambye era mu constitution wano ng'ekolebwa bwe baagiwa Medard Sseggona ng'anoonya engeri gye batwambuzaamu akawakatirwa akateeka ababaka ba parliament batuule ku nneeke. Essaawa zino ekyakoleddwa muli mu kunyooma era mulowooza muli ba kitalo. Mwe batiimu sima Mathias Mpuuga, mwe batiimu sima Medard Sseggona okuyisa mu kibiina ne mbakulembeza olugaayu lwe mugenda otegeera nti Mpuuga bamuggyako obwa vice president asobola okubeerawo nga kireereesi. Era kye mbadde mu pulaninga okulwanira munda mu kibiina, kubanga bw'abanga Mathias Mpuuga yakkiriza ye nga ye n'Anita Amongi basigale mu bifo byabwe, kati essaawa zino bwe bakujja kuba deputy president ate ng'essaawa yonna kigenda kubeerawo. Ennaku 7 kasita ziyitawo kijja kulindako ku mando ojja kiwulira. Era ekigendwa kyo ne missioni zo zonna tuzimanyi.
kantandike video. Abakulu bano basasuddwa ssente era bagenda batambula. Njagala mwegendereza ababaka bano wammanga. Ono Mathias Mpuuga mumwegendereze. Ono Tebandeke Charles mumwegendereze. Medadi Segona mumwegendereze. Mbwate Kamaka Kembo mumwegendereze. N'abalala ngendo bawa. Era okumanya ensonga ene batuddemu. Njagala muwulirize bulungi. Omukulu ono bamuyita Kasibante Moses yavuddeyo ne banne era be bagenda nga batambula ku radio nga boogera be boogera olw'okuba ekintu kyabatuddemu. Wulira Mpuuga amaze emyaka 2 n'ekitundu kuba leader of opposition. Bwe tumanyi buzibu bw'adda akoleramu simanyi nga ne poliisi gye baamuwa ku parliament omukuma alina almost gikweka nti enyiza abamu bamemba be bakulembeze banne era kati simanyi ono aliko oba ye tagituuse era owulira nti ola musajja kati atambula na poliisi. You can imagine ayabe emmotoka ez'ennamba emyufu. You can imagine mwe abatulonda gye mutusindika bwe mubanga temumanyi nti gye batusasula omusaala. You are not worth voting for us. Nebina byobufuzi ne bigwa mu raketi bwetyo. Mpuuga abadde ku kyokya. Yes, bamulonda leader of opposition. Facilities ezigenderako zibaluma. Zibaluma. Omusajja wuyo atambula n'abapoliisi. Omusajja wuyo atambula ne lidika. Can you imagine? So twetaaga ekibiina kibe ndowooza kibe kirambulukufu. Kigenda tukulonda ku bwalo totwala omusaala. Tukulonda ku bwalo tojjaayo. Obalaba bano bayita wala babuzaabuza. Era nina kyenzudde. Mukama wange President Kyagulanyi Robert Sentamu n'obukulembeze bwa National Unity Platform essaawa eno ababaka ba Parliament mwenna mwetaaga okutunuulibwa n'eriiso George. Bangi muyina embeera gye mulowooza era gye mwagala otteekawo nga mmwe neffe tubatunuulidde. Ensonga eri ku miliyoni 5. Mathias Mpuuga bwe mudda ku TV n'abasajja bo ne mutandika okulengeza President Kyagulanyi eyavaayo n'abagamba nti ssente y'ekibimbi, eyavaayo n'abagamba nti ssente ya Museveni erina okuddizibwayo, ne mugenda nga mutuukirira abannaddiini, ne mutuukirira abantu abamu abakulembeze nga mubabuzaabuza naye nga temwogera kinyusi kikulu. Ono Moses Kasibante n'akabinja ke bonna tukimanyi kye baliko era n'akabinja kaabwe ne missoni zaabwe zonna tuzimanyi. Kati bw'otunuulira abantu abamuze mbasaasira, n'otunuulira oyo Sima Mukaaku, n'otunuulira oyo Simanya baani abo bonna ba political failures abakwata dda ku ssente za Museveni. Oyo Mukaaku avaayo gamba Bobi Wine nti Bobi Wine simanya bwe twali mu kooti y'eggulu simaba Museveni yajja ne Janet Museveni. Mukaaku wali ludda wange obalabira wa? Era Mukaaku njagala ondage ekifaananyi ng'oli mu kooti y'eggulu. Oyo Mukaaku gwe mulaba waliwo emisango gye baali bamukwatiddeko. Emisango egyo emabegako awo Simamu yeekera biki yamala kuteesa ne gavumenti ya Museveni. Mukaaku ne bamuta era ne balyoka bamulerizinga. Bw'owulira ebigambo bino eby'obulimba wulira. Bwe kibanga ebitaano byabadde bibi, ebisatu mu 37 bye byali ebituufu. Ekyokubiri twali eggulu kyajju. Era n'amawulire baaliyo bayitirivu. Ne tugenda okumujja okulaba nti asesemu okuva mu kooti z'amagye. All of a sudden emmotoka za Mwami Museveni zijjaga kamu. Baali bababi baali awo. Mwami Segona yaliwo kuba nti Salimu Mwami Mugisha muntu yaliwo. Emmotoka ne zimutwala ne Mwami Kyabula. Tubuuza Mwami Kyabula kireka ne mu kiwandiiko kyange. Don't you think now wetaaga okunnyonnyola biwateesa ne Museveni okusobola okukusesema otuuka kwakyo n'akuwa ne ssente ez'amagye olwera okumanyeza hauza mukyala Kabanda eza medika ezakaba naye nengenzi ekaba kyenjagala ogamba yabuuzaani ffe twaliwo nga waliwo n'abantu byonnyonnyola Honorable Kyagulanyi yasisinkana President Museveni eggulu. Yabatwala babiri ne Babi nga bajja wali ku round about eno kooti ya Guti n'abatwalayo bw'oba oyagala bakubire kijo mailo namba okuva kwolwo tubuze Makerere twabuza bwamu tubuuzizza naye ffe tetwava mu mbeera. Omanyi bano abasajja balimba mu kooti ey'eggulu. Honorable Segona gwe yali omulamuzi, gwe yali lawyer, era Kyagulanyi Sentamu president waffe bwe yabeera eyo
mwaliwo bwe mubanga mugamba gwe mukaaku nti Bobby mwamulaba Museveni amusinga lwaki mwasigala mumugoberera era lwaki okyogera ssaawa eno nawe toba Wankwe ono propaganda yenna gwe mwagala okuleeta byonna tubimanyi era n'ekigenderwa kyammwe tukimanyi njagala mwenna bannayuganda muwulirize message eno ekisookera ddala mukaaku ne ttiimu yammwe kyonna kye mwagala musasudde abavubuka mugenze mu bitundu ebyenjawulo mwagala okwegayirira naye mbagamba Mathias Mpuuga gwayase ensi ke kutegeere ensi ke kumanye ne gwokolera bano bonna balaba gino gyonna gyali misota bano mubatadde ku TV okwe badde batatambulira bano smart bandeke ono webbaali be bakwata miliyoni 4 ne batazizaayo era president nabaga muzeeyo sente ne bagana wulira ono wali omwe yambuziza naye kati mwe mwawukanira wa ne Idi Amin kubanga Idi Amin teyawozesanga bwe wakolanga ensobi kalaba mwe lwakuba temunafuna mundu naye muli basibe nnyini ne mugamba no kakkana ebintu tebabikwata bwe batyo era singa mwine mundu n'obuyinza mwandibadde olakati ekyokulwanyisa kye mulinawo kyekyo muzindaalo na social media but you are crashing everyone kitegeeza senga muline mundu you would be firing everyone for squad ne mugamba no kakkana ebintu biri mu mitendera era gwoyinza okuba okifunye bubi era nange ekyo si kyenjagala bannayuganda bafune so ku nsimbi zino pate bwejja ne directive oba mukama wange bwejja ne directive naye ng'onzisaamu ekitiibwa because it cuts across kutoko sheno gwe mukama wange sinzenze kali nokuwa ekitiibwa naawe olino kimpa so bwe tubanga tusiŋŋanamu ekitiibwa we agree by concession kukanya mpendo wozayo nange ndeete yange kakati ku sente ezo ezoogerwako miliyoni 4 saagala kwogerera balala nenze nazifuna ane Kagabo yazifuna kuba yayogera nti azifunye era bwe twali mu meeting ekamoja ne principal waffe nze eyavaayo neŋŋamba nazifuna era ne ku TV ne ku mitimbagano gyonna njogera nakola ki nazifuna tezaali za bubi era ng'omuntu yenna bw'ona afuna gratuity owulira omuyaaye bano be bantu be tuyina era neewuunya mu kaseera kano omusajja bano kye tubalinza President Mathias Mpuuga abadde yasitula ababaka n'abatwala abasingi Wanita Amongi ne baweebwa ssente era ng'enguzi bo tebalumamu era nga kye bapulaninga ebbanga lyonna President ekintu kino okiraba ababaka bamusirise mwebuzaabuza temusobola kwogera ku mbeera eno olw'okuba munnange baba wakasente kammwe ne kye mbadde mubala lisiti yammwe ngenda kugisoma ne meeting esembyeyo okutuula kye mubala kyonna tukimanyi njagala kwebaza ababaka abavuddeyo ne mwogera ku nsonga eno ey'obubbi ne bazonalebo Shami mu Malende webale nnyo webale dda yayogedde bw'ati Mama Kampala kakati ekizibu ekiriwo nti Oweekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga munnamateeka omugundiivu yatula ku commission ne bayisa ssente mu bumenyi bw'amateeka nga tebayise mu mitendera emituufu ekyo kyo kiri fact kubanga under article 93 ya constitution eri clear nnyo ate mumanyi Oweekitiibwa agimanyi n'abalala nti tekkiriza kuteeka taxpayer ku burden yonna egenda ku ssente zigenda okuva ku consolidated fund nga tebalese motion parliament oba bill nga te eri initiated by the executive eyo process yonna teyakola ki teyakolebwa kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti commission nga commission yakola ensobi naye Oweekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga olwokubanga ajjidde mu generation eri sharp eyarabadaba style bweraba nti bayinza okuba nga bategeddemu Mpuuga babeere nga yekka gwe bakuba emusikayo ne mugamba Honorable Mpuuga tebakugamba bulinde baloope commission baagala kukozesa nsobi ate bamale basonge mu ggwe wekka kyobola bano babamwine ebbanga lino lyonna babadde bo basirise ku baabwe paka balabe ng'ekintu President Kyagulanyi abakulu bano Mathias Mpuuga Medadi Sseggona bwe mwabawa obuyinza nga Sseggona yali akulira akakiiko akayina okukola ssemateeka w'ekibiina njagala wano muwulirize Sseggona Medadi ne ttiimu yaabwe
batuula wansi ne beeyitanga Suubi Group ne Mathias Mpuuga ne bagamba batuwadde omulimu gw'okutereza ssemateeka w'ekibiina ne bagamba akasajja tukajjeewo tutya era bo bano abakulu ebiteeso bye beeteekamu nga banoonya engeri NEC gye bapenetratingisa abantu baabwe ne batunula ng'ebifo ebisinga abantu abali mu bukulembeze abakiika ku NEC tebabasobola bbeŋŋanga bano abasajja ne bagamba ababaka ba paalamenti baalikiise ku NEC bajje direct ku NEC essaawa zino Mathias Mpuuga ekintu okumanya kimutuddemu era essaawa yonna ali mu kunoonya kikyazaako kubanga kino ekintu kinene Bobi Wine gwe mmanyi Kyagulanyi Robert Ssentamu Mitembo bw'akola decision n'abakulembeze bayakoleddwa era mbagamba nga nsinzira ku mutimbagano wano ewamumira nsanafu amazima ga Katonda mu ggulu Mathias Mpuuga bw'osukka olwokubiri nga gwe deputy president wa NUP nanti muganya okwetonda muganya okuzzaayo ssente mwefuula b'amaanyi buli avaayo awoza obusente butono naye ng'ezo ssente zaamiwa musolo mukama wange president Kyagulanyi bino ebintu n'abafu baabiraba ono Adamu Lwana yakafa uliriza message gye yayogera laba yafuna ekizibu kimu yatuuka n'afuna ettutumu eryawano abantu ne bamwagala nnyo era ne Bobi Wine agenda kukifuna mu maaso awo kizibu kyengenda okunnyonnyola kiriwa bannabyabufuzi bajja beegonza we bati ne bakubeera ku lusegere we bati wafuuka MP ate agamba bwe bakuba MP ngenda kulwaki bwa pulezidenti ze nina okudda mu kya Bobi Wine abaana natandika propaganda era ne Bobi Wine banaatera bbira kuluka bbira ye mukaaga tewewuunya Bobi Wine agenda kusanga abaalagenaga nabayo agenda gira nabano babemba David abantu bannayuganda bazibu nnyo bannabyabufuzi balina ebigendererwa byabwe muba mumanyi nti kati tugenda Masaka Road ate bo ne bayitaho Imaro kyatuuka akaluluko kimanyi twakawangula ebyaddala era yamala okukikakasa nti mukalulu bansobola naye kye tutasobolera mwami Museveni kwekubba tumusobola oyo Adamu Lwana mugenzi mukama wange president Kyagulanyi nkusaba n'obwombeefu obw'ekitalo bano abasajja balina ekintu kyabwe era kye batambuza ono bano banneeka by'amaziga abo bonna baabakyusa dda mentalite essaawa zino Mathias Mpuuga olaba mukoze ensonga zonna nja CBS radio mujje ku wano CBS tekyali radio ya Ssaabasajja Kabaka byesoma mukulyetinga amawulire ne mugamba kaakati ekiri mu NUP kikambwe nnyo wulira bye baasomye olw'okuba Mpuuga muntu wammwe nnyo ne muwandula president waffe Kyagulanyi ne muwandula ebigambo mukamwa ne mulooza tetutegeera nga mubuzaabuza abantu ba Ssaabasajja naddala bali mu byalo wulira banyiivu nnyo olw'engeri omukulembeze w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gye yakuttemu ensonga eno awatali kunoonyereza kumala n'okugitegeera obulungi era nga bagamba kino kyongedde okwabuluza mu kibiina n'okutandika okukendeeza obuganzi bwakyo ensonda mu kabondo k'abaka bannanuupu mu paalamenti zitegeeza Kyabasa nti abakulembeze mu kibiina kino engeri gye bakuttemu ensonga eno yeeyoleseemu okukyamuukirira okw'ekika ekyawaggulu nti n'ebigendererwa ebikusike ebyokusiiga enziro abamu ku babaka abanyiivu abatayagadde kubaatuukiriza amannya gaabwe balabudde nti ekibiina kya NUP kyolekedde olugendo lwe lumu olw'ebibiina ebirala bye lwakwata okuli Forum for Democratic Change ne Democratic Party ekyabiviiramu okwetemaatemamu owulire eggulire njawulire eggulire lino abamu tebaboogera era CBS ezesoma amawulire ag'ekisiru Musimaye kunga Bobi Wine abantu bamwefuukidde bakola biki nenga Mpuuga mutulana bano babbalunabba ne muwaayira ekibiina kyaffe ne mulooza tusirise leta source babaka ki gulire kikika ki bwerityo ne mulooza tetutegeera
ne mulowooza Mpuuga tuli basiru. Mpuuga njagala owulirize eggulire lino. Gwe ekigendererwa kyo kyakutta Bobi Wine mu Buganda. Kuba ososuka Buganda. Mwe ekigendwa kyammwe kyekyo mwe Sseggona. Kyekigendwa kyammwe mutula ku CBS ne musoma amawulire ag'ekisiru ne mulowooza tetutegeera. Bwe mba mwagala ekibiina babaka ky'abanyiivu. Era mwe basajjamu kye twagala obbagamba sente miliyoni 5 mwenda ze mbadde mulya mulowooza tuli basiru. Era tetutegeera. Wulira ekiwulire kye basomye ku CBS. Wulira. Soko wulire. Nannupu banyiivu nnyo olw'engeri omukulembeze w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gye yakuttemu ensonga eno awatali kunoonyereza kumala n'okugitegeera obulungi era nga bagamba kino kyongedde okwabuluza mu kibiina n'okutandika okukendeeza obuganzi bwakyo. Obuganzi bukendedde wammwe mu abapima. CBS mu abapima obuganzi bwa Nuupu. Mu abapima obuganzi bwa Nuupu. Era mwe bamutwala n'Empuuga bukendedde wa? Ku bubbi. Bwekibanga abawagizi genda ku bubbi mugende. Bwekibanga obuwagizi bwa Kyagulanyi bugenda kukendeera ku bubbi bugende. Naye Mpuuga temugenda kutusiruwalirako. Temugenda kulowooza nti mujja kukozesa CBS ne radio musome amawulire gammwe ag'ekisiru tusirike. Bannayuganda njagala mwebereremu. Eno ensonga ya bubbi. Eno ensonga ya kuttulanya ssente ya mwi wa musolo. Wulira bulungi, wulira ekigulire olumala ngende ku vidiyo entuufu. Abamu ku babaka bannannuupu banyiivu nnyo olw'engeri omukulembeze w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gye yakuttemu ensonga eno awatali kunoonyereza kumala n'okugitegeera obulungi era nga bagamba kino kyongedde okwabuluza mu kibiina n'okutandika okukendeeza obuganzi bwakyo. Ensonda mu kabondo k'ababaka bannannuupu mu Paalamenti zitegeeza Kyabasa nti abakulembeze mu kibiina kino engeri gye bakuttemu ensonga eno yeeyoleseemu okukyamuukirira okw'ekika ekyawaggulu nti n'ebigendererwa ebikusike ebyokusiiga enziro. Abamu ku babaka abanyiivu abatayagadde kubatuukiriza amannya gaabwe balabudde nti ekibiina kya Nuupu kyolekedde olugendo lwe lumu olw'ebibiina ebirala bye lwakwata okuli Forum for Democratic Change ne Democratic Party ekyabiviiramu okwetemaatemamu. Bwe kiba kyeyolekedde muddeyo musoma amawulire ag'obulimba ne mulowooza tetutegeera ne mugenda ne munoonya bannaddiini ne muboogeza eby'ekisiru. Njamuwuliriza vidiyo eno kubanga wendaga bano abasajja tugenda kubalabisa. Mpuuga n'akabondo kammwe mulowooza tetutegeera, mulowooza tetumanyi. Mutudde ne bamukaaku mubapala edinga boogera ebintu eby'ekisiru. Mwe Basseggona tubamanyi. Sseggona bino bye mubadde mukola. Okiraba? Byebyo ensi egenda bategeera. Temugenda kumanyira president waffe. Temugenda kwonoona kibiina kyaffe tusirike. Eno revolution si ya kusaagiramu. Ababatye ababatye. Musasudde obuvubuka alwokana akawala simanna mukasa kakola ku bibi ku baba ako. Okalaba? Nabuuliza yansindikidde ebifaananyi bye yansindikidde ne mugamba otyo kiki munnange ebifaananyi bino bibadde bitandisa training nga bwe nabifunye ngezo olaba ku makya nina weetandisa obbula balaba nga baganga waliwo ensaasanyizibwamu ssente. Olero otandikire wannamu waabwe munnange nga tukyali mu struggle tuze eno ndowooza guno kino ekintu kyafuuse mulimu bino ebintu mulimu abantu ababenefitinga okusinga abalala we babenefitinga. So mbadde njagala tugende kati kano kamalaaya bakawadde ssente era n'okatunuulira obutamatama bwako Baba TV sibategeera mutunuulira ku false allegations ze mwogera olw'okuba bawadde ssente. Mpuuga bawadde ssente Baba TV ebintu bye muyisa ku mpewo n'otulira TV ze Uganda n'obeewuunya ne CBS. Ate ffe tubagamba Kyagulanyi tugenda kumwagala paka kuwulira bubi. Oba mufa si mwabamunoonyanga baabo si be ba DP block oyo si ye mukaaku Bobi yajjako mu makaago mwawuzuumanga oyo mabikke nga mwawuzuumanga. Mpuuga Kyagulanyi tajjangako wo kwegayirira mwabajja oyo mukaaku n'omutunuulira n'ennaku ezo bamukwatirako mu loogi ali mu kulimba ku TV y'eggwanga n'otunuulira omusajja omukulu n'omubuuza ki ky'okoze mujja kakasa. Wuliriza vidiyo eno. Mukama wange President Kyagulanyi
amawulire gano nsaba gakutuukeko bulungi wooli. Ekisookera ddala tewali kuzza mabega kyewasazeewo. Era nga bwe nkitegeera Dr. Lina Zedriga omulimu agumalirize nga tonnadda. Mathias Mpuuga kyatulazeeko mu mbeera eno yonna n'asasula abavubuka ne bajja ku zi radio ne bajja ku TV ne ku mikutu nga bavoola ekibiina. Oyo tayagala kibiina, oyo mulabe wa kibiina. Era ne Medadi Sseggona akali amaggwa bw'abanga yakulembera Kosase ng'essaawa zino talabawo buzibu bwa nguzi, ng'ekibiina ky'NRM kyavuddeyo nakigenda kukangavula bakomishona baakyo, naye nga Sseggona bo bakulaga mukama wange pulezidenti njakulaga ebintu bino nabyo birabe, kubanga abamu tebaagala biggamba. Olaba wuliriza message ya Aji Kyanjo ebabuulira omugenzi byeyayogera. Era kiki ekirina okubeera mu revolution eno ne mu struggle eno? Wulira wagenda kujjawo abantu benkugambye njamuwulira bulungi ng'atandika nga bagamba wagenda kujjawo abantu. Ono yali Aji Kyanjo. Wulira wagenda kujjawo abantu benkugambye nga tebaagala bwami, nga tebaagala ssente, nga tebatya Mungu. Omwe ugenda obagambako nti obakiise nga tebakyawulira, nti obawe ssente nga tebakyayagala, nti obawe obwami nga tebakyegomba. Abamu ku bo weetuuze nti oyagala kumpa ssente era oyagala kuzimpa nfuuke, ekyo kisirabangako. Oyagala kumpa bwami ompe bwa minisita mbeere minisita wa defense, wa foreign affairs, wa finance. Kati Kyanjo kiki kyoyagala? Njagala kulongoosa, naye tetuyinza kulongoosa na Museveni. Museveni talina busobozi bulongoosa kubanga mwonoonyi ate kennyini mwonoonyi. Naye nze kyenjagala okunaaza engalo zange, njagala akabi akalaba byonna bapipira nabyo kagwenga. Oyo Aji Kyanjo message eyo yagyogera. Era mukama wange President Kyagulanyi Mpuuga bino byonna byamukoleddwako era byali mu kukola. Waliwo amubuliifinga Yanita Amongi era n'ekibiina baakiwandiisa dda. President Kyagulanyi alina ebyama bingi ku Mathias Mpuuga n'abo Sseggona lwakusirika abazze ababuulira. Era ono Anita Amongi baamugobako dda mu kakiiko naye n'agaana. Yafundikira ali wa Museveni bali mu nteeseganya. Weebuuze Mpuuga ki ekimuwaga? Weebuuze Mpuuga amaanyi agajjawa? Ayogera biliyoni ze bankubidde essimu nga baŋŋamba nga Mpuuga nze kyendi kyonna Bobby. Nze Bobby, ngwa ne Bobby, nyimuka ne Bobby. Ne mugamba Mathias Mpuuga era mu abawaka mbasaasidde mwalijjukidde Bobby gye yabajja Ildamani. Mwenna Ildamani musirise, mwenna mwefudde abatabiraba, mwenna ababaka abamu mulowooza ensi tebalaba. Ababaka balinga basatu abavuddeyo ne bayimirira n'Ekyagulanyi mu mbeera eno. Mwenna olwokuba mulya ssente mwefudde abatategeera basajja mmwe. Mwajja wano ne babawa kaadi nga temuyina kye muyina. Era mukubira ne bannammwe ne mubavuma abayimiridde ne Bobby, abayimiridde n'ekibiina, abayimiridde ku mazima. Nemmwe basajja mmwe wallaahi tugenda kubakolako. Tetugenda kukkiriza muntu yenna azanyira ku ssente y'omuwi w'omusolo. Mathias Mpuuga gwe bw'otuula awo nolowooza nti ensogi maze olw'okuba gw'otambulira ozze okudaala kudaala. Oleese buno busajja bwo bukasiba nte baani mu buzeebuze ensi. Mutandike okuvuma President. Namboze saakutegedde. Namboze yazze nga byayogera ali awo ayita wala nnyo naye ng'ekinyusa ekikulu takyogerako. Keekana akabondo kasuubi. Namboze oli gwe tumanyi asobola okuyimirirawo Waiswa yayimiridde ku balometa nga yalwana. Naye nga Namboze ayita bbali ayeetooloola ali eno bwe bamubuuza bwadde eno. Mwenna twabategedde, twababuuse basajja mmwe. Tetugenda kukkiriza muntu yenna alya nguzi ya Museveni. Era bannayuganda njagala mubeere bagumu ku nsonga eno. Kyagulanyi bamuvume,
bamuteekawo propaganda yenna balese ebimotoka twababulidde eyo yonna propaganda gwe baleeta kubanga ge mazima era bwe bibadde mu public mulete ebyomunda mweyita abasajja eno ensonga ya kununula ggwanga gw'omubaka asirise gw'omubaka mu kaseera kano sirikira ddala era tetwagala mutwasamire mugulewo akabiina kammwe mulabe gye kanaakoma Bobi Wine yabajjaeyo nga musiika binyaanya abamu mwali musimama bannamateeka nga temuyina bifo tensi tebamanyi Mpuuga baali bakumanyi Masaka municipality ensonga ekutte wansi ne waggulu ya kibiina ki National Unity Platform ababaka buli omu yalaze eddakala z'entuufu bulijjo abeerimbika ku Kyagulanyi Robert Ssentamu nga balaga nti wooligwa wendigwa beefudde dda obugere nga bakulaga nti ate ffe tubaddemu ne kabaka owaffe mu kibiina Mathias Mpuuga Nsamba nakugamba nti omulimu gwe omukulu abadde azimba Bwakabaka. Ensonga zino zijja kwanika abantu bangi naye bannayuganda jjukira nti si basiru bamanyi bulungi buli ekigenda mu maaso ate era babiraba kyova olaba nti bano abavaayo ne balaga kkala zaabwe entuufu bakugamba nti feyo tetumwewuunya twamutegeererawo. Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yatandika ekibiina kino yakugamba nti ffe bonna buli ajja okusaba kkaadi yaffe tujja gimuwa si lwakuba nti tubamanyi nnyo emitima wabula tuli balabira ku bikolwa byabwe ke kano akadde akatuufu ak'abantu okuvaayo okulaga ebikolwa byabwe nti ddala biriwo ku lwa muntu wa bulijjo oba biriwo kwerowoozaako nga gwe omuntu omu. Ensonga nno bwe zityo bwe zitambudde Kyagulanyi Robert Ssentamu musajja aliko ekisa kya Katonda bano baadde bateekateeka lukwe lumusaanyaawo naye Mukama yamuyambye n'abatebuka ng'obudde bukyali. Mukama Katonda wanaamutuusiza 2026 ajja kuba amaze okwerula ekibiina kye ng'ategeera ni gwe mpa kkaadi y'ekibiina n'ensonga lwaki ngimuwa bwe muwa kkaadi y'ekibiina kyange ali ku mulamwa gwa bannayuganda oba be bano ab'akatengo nga ye aliwo okunoonya nsimbi nti olumukangamu ne bamuyita jangu tukuweeyo akakadde k'ensimbi ng'adduka emisinde. Waliwo bafuuti soja boolaba nga ye alemedde ku nsonga ng'ate akulaga nti munywevu tosobola kumusikula na ssente oyo osobola okumuwa obukulembeze mu kibiina kye NUP ate n'atambuza emirimu kubanga ye aba ayingidde kibiina kuweereza. Akimanyi nti eggwanga lye Uganda limuluma era ensonga ye bayakukyusa ggwanga lye so si kulya nsimbi za ggwanga nti ye abeere mugagga ng'ate waliyo abanyigirizibwa atasobola kudde okuyingiza emitwalo 2 olunaku. Naaviira wano nkiddamu ate awulire nja kumbawa mwanike musana ekyo mukitegedde. Ensonga z'obukulembeze si zakuzannyirako si zakwekwasa oyo obuvunaanyizibwa totambulanga weekwasa obusongasonga nga abantu bakuwa obuvunaanyizibwa ekyo kiriwo obukola mu bumalirivu ne mu kwewaayo bw'olemererwa n'oleta olukuŋŋaanako wasinzira ng'osaba obuvunaanyizibwa n'oganda obuvunaanyizibwa bukoze eki bunyinze so nze sikkiririza mu excuses obuvunaanyizibwa obwankuwasa mu paalamenti okukulembera bannange bulimu ebizibu biyitirivu nnyo naye temumpulirangako nga nkolima nga nsinta ebigere nga mpita emizimu nga neekwata kino nakiri mbukola n'obumalirivu wakati mu kusoomozebwa kubanga nakwasibwa obuki obuvunaanyizibwa ekyo kibayita okutegeera obuvunaanyizibwa. Tugenda ng'oddukanga enkoko ensalako omutwe wano wali nedda oyimira n'ogamba nti waliwo ekizibu katukyanange tutereze Masaka ono tulutaamuwangaaliremu mujja kuwangaliremu abaana baffe n'abazzukulu naye abaana baffe baleke kulowooza nti twali bajiga obwenkanidde awo obutategeera kyakkola titwali baakapere nnyo obutamanya nti kino kituufu kino kikyamu era nze nalina essuubi nti obukulembeze obujego obwakulembera Masaka bwakoma tebusobola kukomawo ku mulembe guno. Omukulu oyo njagala mukama wange president owulire message eno. Ono Shamim Malende yagenda okusomesa Mpuuga kyali kati ne gyava kuwulira. Mpuuga yali mubaka wa parliament okumala emyaka kumpi ebisanja 2 Kyagulanyi yali anaatera okuyigira amaze emyaka 7 nga tatula nko yadde kakiiko nti akakiyalinga yadde okuba deputy wa kakiiko yadde okuba leader of opposition yadde deputy chief whip yadde deputy chief whip yadde okubeera ekintu kyonna. Honorable Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja ye n'amulabamu enkizo
n'agamba musajja wa kabaka jangu otukulembere obere leader of opposition n'amufula namba 10 mu Uganda yonna teyakoma ku ekyo n'akoota region gyasinga okufunamu ababaka eya Buganda atano mu 7 plus n'agikwasa Honorable Mpuuga nga deputy president bwe yamalaawo Honorable Mpuuga nga atuuse okumukyusa kye tuyita peaceful transition okuteekako owekitiibwa Joel Ssenyonyi nga leader of opposition n'agamba nti owekitiibwa Mpuuga ku magezi ge n'ebyo tumulabyemu abeere parliamentary commissioner waffe ajja kuba wa mugaso nnyo akolenga ne Joel Ssenyonyi ku commission kuba ne leader of opposition akola ki atuulako oyo omuntu aba akuwalana so bw'otunuulira ebyo byonna teri yali atuuseza ku Honorable Mpuuga ku byonna byali webale maama wange Shamimu Malenda abalala basirise bali ne candidate waabwe mugende tuwalaba mwenda tuwalaba musirise mujja kakasa National Unity Platform nzagendo bakwatako mu miransa nafu mulinde mve mu kuziika sister wange yafudde uliriza bulungi ekisookera ddala njagala muwulire mukama wange President Kyagulanyi olukwe lunene n'olwokuwa obutwa lwaliwo bano abasajja babadde bakwetoolodde nga banoonya ngeri ki gye bakumaliriza era Katonda yazizza bibye era njagala owulire ono omubaka Tebandeke ne Mathias Mpuuga ne ttiimu ke Kabondo bonna baakuboolebwa wulira abaasirika ng'ate baazifuna ne bazikozesa ebyabwe ne batoogera ate bo bali ntende mu kibiina era balungi nnyo abaayogera nti baazifuna ne bakola n'enteekateeka kwagala okuzizaayo n'abamu ne bagaananga ggwe balinako olukongolo paka ne kusawa ya leero abazifuna abalala simanyi kubanga yavaayo n'adekelyaringa ate nno ye teyadekelyaringa mu meeting ye yagendanga Nicodemus mu kiro muzikiza after the meeting n'agenda n'agamba nange nazigyeyo kakati bwe bamugamba okuzizaayo ne bitabuka teyafuna buddamu budduukiriro kubudaabudibwa ono kamuleke kansoke mbawa amawulire Kulu Mathias Mpuuga wiiki ejja ogenda kulabika otya Mpuuga wiiki ejja ogenda kulabika otya nga Cedric akugambye atuzizza Neke agambye ssebo ekifo ekya Neke esazeewo bino omanyi mwefuula ogenda kuyitira mu abantu ogenda bakuŋŋaanyiza mu DP mu kabiina ka Agobeddwa Nekubwa bagenda kuleka osigale ku bakomishona anti wakozesezza amaanyi go bagambe oyo tumujje kuba deputy president omanye kati olaba ensi ogiina olaba essaawa zino Amongi akuyina naye Mpuuga nkugamba ebigambo bino erinnya lyo lisudde president yakulabula emyaka 2 yayimba oluyimba Nalumansi yali ategeeza ggwe ng'akulabula ng'abimanyi by'okola Mpuuga Nalumansi gwe tuwabitegeera n'agamba osika ebinyamanga kalooli tewabitegeera wadda mu kwepiica n'ababaka mwadda mu kweyagala ono Kyagulanyi Ssentamu ojja kumuwulira wulira abakulembeze b'ekibiina mwagenze mba Father Dennis Manja lwaki temumuleka bannamawulire ba Mpuuga wulira father munnaye bamutomezza bamwogeza ku mubbi oli musajja wa Katonda bano babbiwulira National Unity Platform abokuntikko abakulemberwa kikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu balabuddwa nti singa tebakwata nsonga za Commissioner wa Parliament Mathias Mpuuga nsamba n'obwegendereza boolekedde okulemberamu okusaanyaawo eddala ekibiina eky'omuzinze ekibadde kiwadde bannayuganda essuubi oba oliawo eri okukyusa gavumenti eriko obubaka buno buweereddwa omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi omukukuutivu mu bendobendo lino eri Masaka era nga muwandiisi wa bitabo Reverend Father Dennis Mayanja mu mboozi gy'abaddemu n'omusasi waffe ono agambye nti ekisinga okumuluma kwe kulaba nga abakulembeze Abaganda abaawano abasitukamu bazze batemebwa enteega okubakkakkanya ng'ate n'olumu Baganda bannaabwe be bakulemberamu obutakkaanya buno ekitali mu bitundu bya Uganda birala kinajjukirwa nti okuva Ssabbiiti ewedde waabalukawo obutakkaanya n'endoliito mu kibiina ky'ebyobufuzi kino ekya National Unity Platform ssenkagali waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omubaka wa divisioni ya Nnyendo Mukungu eyaliko akulira oludda oluwabula gavumenti
ng'ono avunaanibwa okukkiriza akasiimo ka paalamenti ak'obukadde 500 nga ye ssenkagali w'ekibiina kino agiyita nguzi era ng'olutalo luno lukyalanda nga luleeseewo n'enjawukana mu bamu bannakibiina nga n'abamu batandise okwerangira ebisongovu. Ffenna kitulumya omutima twebuuza tulifuna ddi obukulembeze obutuufu eggwanga lyaffe ne litambula. Tufunye ebikangabwa wano, twafuna omusajja Benedicto Kiwanuka nga ye muntu alumirwa eggwanga ate mu budde obwo bwali obusibu. Musajja abandi ne bamubuzaawo. Ne tuba ne Joseph Mubiru, musajja omugezi nnyo eyatandika banka ya Uganda. Baamutema engalo nga baagala asaze ssente ze zonna zeyali alina eryafa yonna nga azimazeemu. Tufunyewo n'abalala naye akati ku mulembe gwaffe guno tubadde tufunye omusajja Mpuuga. Wabula onajjukiza bannabyabufuzi bonna nti tebeerabira nti Masaka ebadde kyamaanyi ennyo mu nkyukakyuka y'ebyobufuzi mu ggwanga era kye bakola kyonna ekigikosa tekikosa Masaka yokka mu byobufuzi naye kikosa n'ekifaananyi ky'abannabyabufuzi bonna abava mu bitundu bya Buganda. Kiyinza okuba Mr. Kyagulanyi ayinza okuba ng'alina akakundi naye akamukyamya nga waliwo ndowooza ate ebirungi baagala okumufunako kubanga abantu abasinga obungi tebakoleredde eggwanga. Wuliriza father gwe yankuza era nabeera naawe ku parish. Father abo abasajja boyogerako Abaganda be baalwana Kyagulanyi ne mu kusooka ne bamulwana. Abantu abayimusa Kyagulanyi be baggetto be bannayuganda abagezi bano abasajja badde bakukuta ne Museveni. Father bwe libanga essuubi libadde mu Mpuuga mubadde mugenda mu purigatori. Mukwano gwange Father Dennis Mayanja era ngenda kujja nga nze okuziika sister wange nkunnyonnyola ebigambo bino. Ono Mpuuga bano basseggonna be bannalumansi. Bobi Wine kye yakoze tusooke tubuuze miliyoni 5 zabadde zimuweebwa ngaani ye n'azeeteeseza. Era mu kaseera kano Father ono Mathias Mpuuga n'akabondoke essaawa zino kye babala kirala. Mathias Mpuuga mugagga era ebyobugagga abikoze ku mulembe gwa Museveni yakyogedde mu lwatu. Naye bwe kibanga Bobi Wine bw'anyigirizibwa ng'Omuganda ye temulaba nti Muganda. Era Bobi Wine bwe babadde bamukola siwulirangako nga musituse bannaddiini ti Bobi Wine era awo ab'amawulire abo Bobi Wine bazze bamukola ebikolobero wano ne bamuvoola. Siraba bannaddiini bwe muyimirira ne Kyagulanyi batono nnyo abavaayo. Mu kaseera kano ono Mpuuga olw'okuba amanyi gundi ayogere wallaahi ne bwe munaakunamira essabo mbagamba ku nguzi Bobi Wine takkiririza mu nguzi, takkiririza mu bubbi. Ensi emutunuulidde miliyoni 4 zajja mu ne baziwa ababaka nga baziyolera waka. Father sente zino baziyolera waka tebandeke yatwala kijaketi twakagabo n'atwala kino ekiveera kya Sofia ekyo n'ateeka miliyoni 4 n'abalala baseggona ne batwala. Mpuuga bwe baamubuuza nga leader of opposition yagamba abawoganira ku nguudo ze Yerusaalemu alina kye yakolawo. Era kye njagala okubabuuza essaawa eno Kyagulanyi Robert Sentamu bwe mba mwakkiriza abakulembere, bwe mba mwakkiriza ideology z'ekibiina ezaffe si za bigambo tezikoba mu constitution. Babo bazze batagala babava mu bibiina by'obufuzi ava mu kino adda mu kiri, bava mu kino badda mu kiri. Kati wuliriza bino byonna temwagala byogerako. Liryo Daily Monitor yerikubye olwaleero obubbi obuli mu parliament negamba parliament spends 2.6 billion every day. Ebyo temwagala byogera. Mpuuga yali abyogeddeko, yali abitulaze. Njagala kubabuuza Anita Amongi bibi zizina engoye zayambala olwolaba ekyo ekiteeteeyo kiraba, ekyo ekiteeteeyo kiraba kigula ekyo ekiteeteeyo kigula 3,250,000 euros zizo. Kyayambala Anita Amongi 3,250 euros. Eyo tebabyogerako. Era enguzi ebaddemu abibino okiraba kiki ekyo kiraba
ezo sente zonna za muwabi wa musolo ono Mali Antoinette wakubiri ekyo kigula $5,7 kino kyokka bibyo muyinza olowooza tuli mu circus byonna twabikoze $5,7 $5,000 sente za Mpuuga tabyogerako basiba mu ofisi ya Anita Amongi bwe besesasesa kikino ekiteeteeyo ekirala okiraba kikyo sente ya miwa musolo bano baseggona boola okuba balya ekyo kigula